abalamuzi omwenda aba kkooti ensukkulumu okuwulira ensonga za Kyagulanyi ssaako n'eza munnamateeka Malema Biriizi bakukolera mu weema eno. Olwaleero tusanze bwe bapangisaako weema zino bakuŋŋaanya byabwe wadde ng'ekifo kye kimu kibadde kisuubirwa okukozesebwa omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Esther Kisaakye. Abadde alina okusomera munnamateeka Malema Biriizi ensalawo ye eteeberezebwa okuba ng'ebadde yawukana n'eya banne okwemulugunya kwe yakola ng'ayagala Ssaabalamuzi Owiny Dollo ave mu musango gw'ebyokulonda Kyagulanyi gwe yatwala mu kkooti. Mabiriizi okufaananako ne Kyagulanyi yali agamba nti Ssaabalamuzi engeri gye yali munnamateeka wa Pulezidenti Museveni yali tasaanidde kuwulira nsonga zino. Kino olunaku lw'eggulo tekyasobose era omulamuzi Kisaakye n'alumiriza Ssaabalamuzi okubeera emabega w'okukweka fayiro eyabaddemu ensalawo ye. Tekyakomye kuno, ono ne balamuzi banne baamwesambye mu kaweefube w'okusoma ensalawo ye eyawukana ku ya banne. Olwaleero ku ssaawa 5 ez'okumakya omulamuzi Kisaakye lwe yabadde ategese nate okusoma ensalawo ye era kino kibadde kirina okukolebwa nga ne munnamateeka Malema Biriizi eyeemulugunya waali. Mabiriizi atuuze ku kkooti ku ssaawa nga 4 ez'okumakya kyokka n'agaanibwa okuyingira naye ye n'asalawo okutuula mu maaso ga kkooti. Bino byonna bimenya amateeka era ndowooza ku ssaawa entuufu tujja bivunaana Owiny Dollo ne banne mu kkooti ya gundi ya East Africa. Kuba Owiny Dollo namukubira essimu yaganya okukwata nga nja amubuuze lwaki osibye kkooti. Ne nkubira lokeko essimu n'aŋŋamba nja kuddira nga mugaba abapoliisi bo bali wano okumenya amateeka teeka ki omupoliisi lyalina eriggala kkooti. Ne bannamawulire nabo babadde bagezaako okuyingira kkooti bagaaniddwa. But I thought this is a public court. Sorry? Don't. Not now. It's a public court. Why are you not allowing people to enter? It's a working day. I'm not a spokesperson for the judiciary. I have no answer for you. Sorry? I have no answer for you. So on whose orders are you acting? You can call the spokesperson of the judiciary. I hope you have the contact. So you've been ordered by the judiciary not to allow people here on a working day like this? Of course. Ku ssaawa 7 omulamuzi Kisaakye avudde mu woofiisi ye n'ajja okwogerako eri bannamawulire wabweru wa kkooti. Twogeddeko n'ayogerera essiga eddamuzi Jameson Karemani ku nsonga ezoogeddwa omulamuzi Kisaakye. I am very, very surprised that somebody has ordered an unprecedented closure of the Supreme Court of Uganda to the public when the Chief Justice of Uganda is in residence, and for 2 hours he has done absolutely nothing to change this unconstitutional and unlawful order. So it's against the practice of judicial officers to refrain from speaking to the press. I have been forced to come and address you because Mr. Mabiriizi was supposed to receive a ruling from me, and apparently this is continuing because there has been an effort to gag me. His ruling at sometime next week on a date that I will communicate to him. Kyokugalawo kkooti ekyo sinaba kutuukirira omuwandiisi wa kkooti eyo gwe tuyita registrar okuba nga ntegeera lwaki bwe baba baagaddewo kkooti lwaki baagigaddewo. Omulamuzi Kisaakye ayogedde lwaki teyasomye ensalawo ye. My file has been confiscated, is still being confiscated by none other than the Chief Justice of Uganda. Because yesterday, as I approached the tent, his security detail, which is attached to him for his personal security, is the one which removed the files from the tent where the court has been sitting. Ejja kuba nga tufulumya statement egenda kuba nga enyonyola byonna ebyo ebyabaddewo nga bali mu luwummula olwo. Awo tugenda okutegeera oba security yabiconfiscatinze oba batadde mu kyembaze oba waliwo ekirala ekyabaddewo. Kisaakye alumiriza n'aboogerera ekitongole ekiramuza okuba ne kyekubiira bwe babadde banja ensonga eri bannamawulire olunaku lwa jjo. An impression which has been given by the official spokesperson of the judiciary, Solomon Muyita, who without talking to me went ahead yesterday to speak to the press
and who has also issued a statement maligning my name when he doesn't have the facts. Ekyo ebyetwogera wano ebisinga tuba tubijja mu sources za abalamuzi oba registrar wa kooti. Awo nyina okusooka kwetegereza oba source ye yabadde ki, ate ne mu statement yaffe tujja kuba nga tunyonyola byeyayogedde oba byabadde bituufu oba si byabadde bituufu. Kati ekitunuuliddwa kwe kulaba engeri obutakkaanya buno gye bunaagonjoolwamu.